gy'okoma okulwawo ennyo nga tonnaba kufumbirwa n'oyingira emyaka 35 jjukira obulamu buno bulamu era bulina kye bukutuma okikola otya ekitalya mmere okiwaaki kakati ate toyagala kulabika nti wakabawala nti ofune olubuto wabula ogenda kuluziyiza kati ebituufu byennyini bijje embaga ekolebwe naye nga system wagikyankalanya kubanga obadde oyina ky'obikka obadde oyina ky'oziyiza omusajja anoonya abaana emyaka 10 nga waliwo buli bu emergency bwe wateekangamu bu emergency obwo tebuyonoonye bawala neyano jjukira bakayita emergency nti oba in case of rape biki naye ye ka emergency akafudde ka buli mwezi akeepokera obuntu obwo gye bukoma okuyingira mu bulamu bw'omuwala sisitimu ye efiira ddala tukola embaga wali abantu bakumba oluddewo twasonze twakoze biki byonna kumba omusajja agenda kubonaabona n'okunoonya omwana 10 years down the road omwana talabiseeko naye nga kyava mu ekyo what do you expect this man is going to look for someone else kakati ebyo nabyo bizibu birala. My worry is you know with women fe buli lunaku olukya our time yaffe beekendeera ekendeera etya nga mmwe musinga okuwangala nga wana abasajja be basinga okufa ate bannamwandu era be bangi kitegeeza abasajja be basinga okufa abakazi ffe tusinga okusigala ogamba otya nti time yammwe ekendeera eyabwe ekendeera nnyo ebita abasajja bingi ze balina nyingi nnyo ate abasajja bagamba nti omukyala buli waakula oli mu kuggwako kituufu buli wookula obeera nga ggwako naye waliwo ebintu ebitaggwako kati omanyi nti nno abakyala buli we bakula fe obwongo bwaffe ate bwongera kukula ne bwongera okutegeera ennyo you know I talk about that ono sexy wa 40s si yoli owa 20s tokyonnaba kutuukayo ese nze nkunyumiza mwegata nkubuulire aleka kumalagga but this time round ebintu biba bikuumuufu biba birala si byebiri ebyokwefunuggula ati kati buli obwana obuyiga obukulakula simanyize ngenda rawundi 7 ne rawundi emu naye nga ya mugaso okitegeera neweebeegi wabeerawo omwana wa Katonda ng'akantu kabaaka naye nga kekko eyo doozi ng'esobola okutwala omwezi you know eyo doozi ng'esobola okutwala omwezi ng'esobola okubeera dosage naye nga ya mugaso si bino ebyabate kakati ensonga eri gye mbadde nkunnyonnyola nti ku sayidi zombi kaabe musajja ng'owulira obadde genuine omuwala ono oba omukazi ono obadde omwagala ebyaddala okoze ekitundu kyo kyonna buli kimu okikoze and she goes and he goes let that person go let him be bwe kiba kyetaaga kukaaba weggalire mu kisenge kyo kaaba not before him kaabira gy'okaabidde naye owulirira ddala omwagadde ate omwagadde nnyo ate okoze ekitundu kyo na buli kimu okikoze and he has decided to go she has decided to go muleka agende Katonda either alina kyakuwonyeza oba ayagala kuyigiriza mukazi oli oba musajja oli lesson in a bad way nti kakati gezaako kumpala kitale endala gezaako kubali olabe webeeyisa kakati agenda kufunayo oli omukazi empala kitale olutuuka bw'ati oluyipa lwe lumukulisaayo okitegedde naye nga gwe wano wagamba nga kulikayo ssebo wadde akomyewo 8 n'omuteerayo amazzi n'anaaba emmere obwedde ogiboobeza tonnaba naawe kulya wabula omulinda mulye mwenna ebyo byonna n'obikola emyaka 4 5 and it takes you for granted let him go agezeeko ku bakazi abalala muleka agende agezeeko ku basajja abalala alaba abasajja abalala bwe bayisa abakazi alaba abalala bwe bayisa abasajja kakati
bw'aneesetinga bw'ati n'agamba mu butuufu Essie ye mukazi mu bakazi bonna. This time round agenda kukomerawo ddala wholeheartedly ng'ayize bulungi ng'afunye discipline ye era agenda kuteeka ku muwendo gwa waggulu nnyo ng'oli muntu mulala nnyo mu nsi muno kubanga amaze okutegeera value yo nti tofaanana ng'abantu balala. Kakati me I just advise you, do your honest part, play your role. Buli bintu byonna bikole nga bw'olina bikola mu butuufu bwabyo. Bwe kubeera kukola mirimu kukola hard working. Be good. Be kind. Be God fearing. Buli kintu kyonna kyonna ekirungi kikole kubanga era kigenda kusigala naawe. At the end of the day kidda ku side yo. By the way, omuntu oli bw'abanga ye mukyamu n'ensi egenda kuwolereza. Because obubi n'obulungi tebyekweka. People will always tell. And time will tell as well. Bagambe naye bannange mu nsi muno mulimu abakazi abafumbi. Mu nsi muno waliyo abasajja bambi abaguma naye omusajja oyo yagumira omukazi ogwo. Kakati people will be on your side, even God himself will be on your side. Kakati gwe tekikuyigiriza mpisa mbi kuyaayuka. Mukubanga nkoze kino bino bye bagamba kana kayimba kashiba kagamba kati simaye bwawete ensonda nga nawe wete ensonda. Oli yayimba ebyo nga tannaba kufumbirwa kati ensonda aziweta. Shiba muleke. Shiba tumuleke. Olwo musikolera abantu. Wetoka ku Shiba. Ebyokolera abantu. Kakati mbadde nze ndeta example ya kayimba. Shiba. Mbadde ndeta example ya kayimba. Kati oyogera bwotyo. Waliwo ekintu ekisinga okumenya. Tewali kintu kisinga kumenya mu bulamu buno. Nga kuwagala muntu atanaba kuhilinga. Atanaba kuhilinga. Kibinyo. Always obwongo bwe buba bugende. N'omuntu nga tanahilinga bamenya omutima. Banaye bamenya omutima. Banangenza abakazi bantama. Bananga abasajja bantama. No, kasita obeera mu relationship. Noba n'omuntu ng'ayogera such statement. Muganda wange si muntu mutuufu. Duka. Ate n'ekirala naawe bwennyini oba tonnaba kuhilinga. Totawaana kuyingira mu relationship ogenda kumanyira abana ogenda nakola mistakes nyingi kubanga kati ogenda kulowooza nti bano bonna bafaanana n'oli eyakumenya omutima so owone bulungi, enjoy your life, kola ebintu by'onyumirwa, sanyuka, wetwaleko mu gym everywhere, relax, otandika okuwulira nti mponye naye ng'okyali mu busungu buli woba ng'okyali n'obusungu decision gy'ogenda okukola egenda kubeera nkyamu. So what could be the advantages of marrying young and the disadvantages? You know why? Birina ebirungi n'ebibi tuli ku mulembe yabaye. Abantu bakyalina narrow minds. Osanga olinaga nti at 25 omwana yadiba. 25? Nti omwana abaye adibye. Who tells you? I hear men say so. I don't know. 25? Nti omuntu abeera naba omuntu aba atandise n'okunyumirwa. Aba kati atandise okukula bongo. Ebintu bino birina byonna ebirungi n'ebibi. Tusooke n'aliwa n'afumbiddwa nga muto nnyo kati nedda kale tugenda kutunuulira okufumbirwa advantages z'okufumbirwa ng'oli muto ate ne disadvantages z'okufumbirwa ng'oli muto kubanga ntera kulabayo abantu abali awo you know what I got married at 19 ali mbaana bataano bamugobye bannange. Advantages ez'okufumbirwa ng'oli muto esookera ddala ozaala mangu abaana bano ne bakula Katonda bw'akuyamba naawe n'okula mutuuka ne mubeera nga ba sisters ba brothers. It's fun. Otambula ne bana abaana naye gy'ovudde emabega eno naddala mu kiseera wali we wabazaalira awo waba waliwo kalimanywera ze zimu ku disadvantages naye Katonda bw'akuyamba ne bakula awo onyumirwa awo onyumirwa kubanga oba okyasigadde ng'oli muto you look young ate n'abaana bo mubeera nga baluganda kati munyumya mulinga ba colleagues you know you go shopping n'ekiwala kyo abamu bayinza n'okugamba ne bagamba kitabani kyo nti nno okideetinga kugamba biri awo bisesa kati ate bakuyambako ku mirimu batandika okukola ne bakuyamba mu businesses bwo kubanga wayanguwa
naye waliwo okubakolerera eno wansi awo wali disadvantage obonaabona nnyo kubanga wali okyali muto oluusi okyali mu bazadde odropins out of school kati oyingiridde okuzaala kuno wanno mu kubajja yaawo mu buto bitawaanya bibonyaabonya ensi ekulabanga ekitagasa walemu emisomo oyingiridde obufumbo ne bakwogere oli mukaba mwana yeekabawaza akyali byonna obigumira eno waggulu ne tufuna advantage ey'abaana abo ekintu ekirala bwe biba nti bintu nga byambaga omuntu anyuma nnyo waliwo emyaka egyo ng'omuntu alabika bulungi akawato kyekyo ebbina liryeri yennaye omuntu omuto nga mugole alabika bulungi abeera so beautiful ne ku side y'omusajja ekirala babeera energetic amaanyi tuba tukyagayina ne bwagamba kuzaala abaana bano asobola obbazaala buli mwaka amaanyi akyagayina agasitula olubuto agazaala asitula ebidomola ne yeetikka bino n'akola ali amaanyi mwegali kubanga emyaka gikyali mito kakati era okujjako omuntu okuba nti naturally munafu bunafu naye olwokuba amaanyi we gabaawo abawala abo ababeera bato n'obuyonjo buba bungi bwalina amaanyi nasimula nakuta obusepiki nakola biki you know awakawe wabeera neat emyaka egyo emito awakawe abawalabika bulungi biki kati ekirala era ekyobuto baba bakyalina laavu eno ey'olusuusuuto laavu eyo enyuma ne tugenda autuuka kati beach tula ku digi obalaba nakunaba mbwati ono obutiiti obulaba akapale kali bweru namukwata ati mu mpato gayina simbula yewe nawe babeera nga bato binyuma bitambuza obulamu nagivuga bagenda Ntebe ku mazzi kulya kyennyanja mpulira eno bapangisa omuzigo gwabwe n'ateekamu amafuta bagenda kulya kyennyanja mulungo gye kiwoomera kaakati ne bagivuga ne badda oluusi omwenge guli kuno awo binyuma kati disadvantage weebeera bafuna nnyo obubenje naye wali bibadde binyuma ne bannaye mkyala gye nibatonzesa ati nkubuulira disadvantages bubenje kakati obubenje bw'abano nkubuulidde digi tugivuze sipiidi tutamidde tuva kunyumirwa accident bebe tuwulira nti omusajja afudde ne mukazi era genda olonyereze accidents ezisinga obungi ziri mu myaka ki egyo era giva ku ki sibeegendereza tebalina bye batya balina amaanyi be bagezi bamugamba muvubuka ono asobola n'okukuba eŋŋombe ng'olaba muzeeyi amuwooninga amulaga wano amataala toyisa ekimotoka kijja mwe mwakaddiwadde mbwanviraddu nagivuga muzeeyi agenda otuuka wali ekajjansi nga kaweddemu be basinga okufuna emitawaana egyo abavubuka kaakati bwe tutuuka mu bino simanyi biragalalagala ebyo byonna byenge bitukola tutya era gyegyo emyaka babeera bato babeera banyumirwa kugamba bibasindika bino okubikola ebyo bibasindiikiriza ne bagenda mu mabaala yes kakati that peer group influence nyingi nnyo mu abo abato kati wanaate byefumbiddwa bakyali bato kati n'ekirala ekibeeramu mu myaka gyabwe egyo bannantagambwako omuwala n'omulenzi olw'okuba bonna bato buli omu tagambwako ovaawa naawe ovaawo mbuuza ngaani okole ki kati obufumbo butera okubreakinga mangu tebuwangaala bibatawaanya kulwana teri abuulirirwa nti nze nzikakkane ono yeeraba mulungi alabika bulungi abamukwana bangi abondeka gundi ajja kuntwala tebeeguya tajja kwetonda babeera n'entalo nnyingi nnyo ezo disadvantages
ne advantages it's fun banyumirwa obula tebannafuna nnyo obuvunaanyizibwa buli awo n'okufabaluza bakyalina obudde bungi abakyalina obudde bungi kale baba bazaddeyo akaana kakyali kamu basobola okalekera maidi oba n'akatwala ewa maama ne bagenda ne bakyakala ne bazirya ezo ne bazinywa ne ziggwawo tujja kola enkya ate nange abankwana bakyaliwo ate noono gaaya amanyi sente zikyajja zitambula kaakati emitawaana egy'okufumbirwa nga oli muto weegiri newankubadde nga n'ebirungi nabyo weebiri kakati ensonga y'okweteekateeka oluusi etera okubatawaanya era emirundi egimu osanga couples nnyingi nnyo nga eno we batuuse mu bufumbo nga bakuze abeera alinayo akaana ak'obuvubuka oba omuwala oba omulenzi batono nnyo b'osanga ku myaka nti 5 4 6 tukulanye nti bwe twatandika paka eno nti bwe tuli ng'omusajja oyo ddala talinaako mwana bweru gye yasookera ng'omukazi ono talinaako mwana bweru batono kati abasinga bali mu kategori eyo kati ebizibu ebikirimu bijja eno mu bufumbo obulala omwami yenna bambi ayagala nnyo akaana ke kano oba obwana bwe bujja bubeere n'ono naye mugole buli mbuzi ku nkondo yaayo nze sirera abaana be saazaala oyo nno aba mulungi bw'akikwatulira naye waliyo bano dadi it's okay banange dadi leeta abaana baffe n'obaleeta n'aliisa bali akakanja n'abonyabonya n'atulugunya n'aloga n'abalisa buli kazambi n'akola ki ne batasoma masomero malungi oba ne batasomera ddala buli bimu n'abibakola sigamba nti all step mothers are bad naye the biggest number they are not good the biggest number babeera babi kakati omuvubuka ono wagenda okutandika okwejjusiza ensonga eri eyamukeeza okuzaala kubanga yawasaako n'ebintu ne bitawakinga out omuwala oyo ne baawukana oba omuwala n'agenda n'omwana oba omwana n'abeera ewaani ewa jjajja kakati omusajja bambi ono awulira ayagala abeere n'omwana oba n'abaana be ekitasoboka wano bakazi batono nnyo nnyo tubabalira ku ngalo ba step mothers agenda okulera omwana ono nga gwazaalira ddala amwagale bulungi nnyo ng'owuwe batono kakati eyo disadvantage eyakupapisa n'ozaala oba n'owasanga bukyali kakati likewise ne ku sayidi y'abakyala ogenda kufumbirwa omusajja ng'olinayokko ku baana bo abasajja tebatera kuba nnyo na mitima mibi nnyo nga bakyala okuwala n'abaana bano oba okubatigomya naye kirina obuzibu bwakyo ngakyo kiriwa abaana bano kaakati buli waayagala okukwata ebigere addeyo alabe ku baana eri wagenda kubaayo olutalo oba obutakkaanya n'omukyala weeri oyo talinnya mu maka gange agenda kundeetera eddogo oba omwami ono yamanyi nti buli woddayo okulaba ku baana mugenda kwejjukanya okitegeera kubanga kakati olaba ku baana bano ne bw'omunnyonnyola nedda nsigenda kutuuka eri naye twateesezza tusinkane ku gardens bweziti oba ku hotel bweti andeetere ku baana musinkane ku hotel musinkane ku gardens nti omuleetedde abaana kakati ebintu ebyo bigenda kukoma mu gardens omwana mulabagita adde eri kati bagenze eri anti wabeerawo ebifo ebisanyukirwamu eri waliyo ebyesuubo bano bali mu swimming pool kakati tusigadde wano mboozi ki eri awo obulamu bugamba ki emirimu gitambula gitya ate nga kyababasha
kati mbula kati mwami wo gw'ogamba ayinza okukkiririza ddala nti mugenda kukoma ku mirimu gitambula gitya obulamu bugamba ki afudde ekitangaala eky'olubeerera mugenzi kikwakire otebekere mirembe amiina kati lwaki bamutuuma tegeera ndowooza akakabonero bakateekako tukyayogera nabo mwagala kwejjukanya nze kuba kati nzijjukiramu ex wange oyo omu I still talk with my ex naye kisinziira mwayawukana mutya si bubi kati gwe tokiraba sinza okujjawukana ne ba ex baawedde baagala nnyo okukola next step ate nze I'm not willing to do a next step kakati gwe tokiraba gwe ne weesalira omusango nti gwe mukyamu how are you nina ekizibu kya kino nakisootinga nga ex wo ekyo kyanjawulo enjawukana gye mwawukanyeemu emataringa naye waliyo omuntu nga mwawukanye bubi nnyo kati oyo okyamusembeza kuki era nze abantu abamu mbalabula bwe muba nga mwayawukana bubi nnyo olunaku ne lutuuka ng'omukazi ono oba omusajja ayagala mu reconcilinge akuyita somewhere kaakati biki ku bibiri kubaako ekintu ekituufu naye ng'ekimu kye kisinga obutuufu agenda kukola revenge era beera nnyo careful omanyi nti waliwo abantu abakola revenge nga gye yagenda something happened oba ne wabaawo obuzibu yafuna oba n'alwala n'agamba kati ngenda kwefuula so good so sweet mulwaze okitegeera kakati mwayawukana bubi nga temutegeeraganye ng'alina obusungu ka this time around she's pretending to be so good ogendereranga nnyo ekika ky'omukazi oyo oba ekika ky'omusajja oyo nga mwayawukana bubi nnyo nga this time round akuyita nti mulungi have something wabeerawo ekintu ekiri emabega waakyo era tosiriwalanga naddala okwawukana okuba nga kwali kubi nnyo olowooze nti nno omuntu ono agenda kuddamu afuuke omulungi tebakulimba gendereranga nnyo era tulabye cases nnyingi after some time oli ne bamukebera ng'ali HIV positive naye ng'ono yagenderera kukola ki kumulwaza something like that oba kumukolako bulaba balayinza n'omuwa obutu oba omulala anything abantu balina emitima emibi mu bubi yawukanira naye ddala era manya nti ekyo kiwedde I'm not supposed to look back kigenze katutandike ebintu ebipya ntunule mu maaso gye ndaga bagamba akadda nnyuma katta naye nze ndowooza n'omutima omulungi kubanga nze bane unfortunately abantu abalina omutima omulungi ate babayisa bubi batuyisiza bubi nnyo babatreatinga bubi nnyo kati they take you for granted buli wobeera ng'olina omutima omulungi bagamba oyo ndaba bw'ati anankola ki ne bwe namwewolako ssente ne simuddiza tajja kunsiba tajja kundoga talina kyajja kukola oba ne bwe namubbira omusajja talina kyajja kukola things like that ate nga omusajja mubba munzibako mukwano gwange yamubba omusajja tebamubba naawe omusajja omuyita kikopo kya tampeko naye takyamuyina omusajja si kikopo kya tampeko mbu bamala bamubba tebamubba yali ayagala era yagenda abigenderedde naye namu tebakyali bonna wamuloga tamuloga naye kigamba nawo tebali bonna teyali wuwe ate banna he was not meant to be ate yawasa naye omusajja tebamweyalira ne bamwebika wali omanyi mbu bamweyalira ne bamwebika omusajja ng'otekayo omutima gwo gwagala bashyira price n'otekawo n'omukono nze ntekawo omukono ne bagutema sisobola era omusajja webaŋŋamba nti oyo wajja naŋŋamba nti esi bawo mulabye muloogi bweti sijja muwakanya naye nyiza okwefulata birabye naye nga nkimanyi naye ng'ojja lwaki okuŋŋamba nti bba wange omulabye muloogi nkole ki ayinza okukugamba for what is a friend oyo sina friend wange my friend cannot tell me that nonsense
era esi ogenderanga nnyo mikwano gyo bye bakugamba kati nze esi nendaba mukwano gwo n'omukazi omulala mbugenda kujja nkugambe olwo nkwagaliza nena nga lumusirika naye ataka kuyanga kyali wagamba lwaki tewaŋŋamba ebya relationship byanjawulo waliwo ebintu bye batayogera si buli kimu mbu nno bamala gasamwasamwa kati ogambe mwami wange mbu omulabye muloogi ne gundi ate abantu abamu tebalowooza ffe we tunadda wano mu buli ne twebaka nga mugamba omanyi nti esi ye yaŋŋamba nti nno yakulaba awo tuba twawudde kati oŋŋamba byaki anti tuba twawukanye tokiraba kakati oli muleke kubanga ne bw'onoomugamba ekikoleddwa mu loogi kiwedde tekikyakyuka mukwano gwo bamuganda nga bamutwala gutonyega tunula muli bwe luba lubuto ng'amaze okulusiga lumeze lukuze bwe kiba kiwuka nga kiyingidde biwedde abantu bagenda kutandika kumira ddagala there is nothing you can do about it wabula ky'olina okukola ggwe kwogera noono yennyini eyakoze ekikolwa so sorry nannyini kukola kikolwa yabadde muloogi mulinda amalirize emikolo gye omusanga awantu nga kubanga ye tagenda kweroopa wa mukazi we nti nakoze bwenti kati omugamba otya kati gwe omusanga awantu olw'okuba olumirirwa mukwano gwe oli era ng'omwagala omugambe naye nina kye nalabye enewe simanyi oba nalabye ekituufu oba olusi kiyinza anti weebuzaabuza simanyi oba nalabye ekituufu oba like otandika emboozi okumugjamu ky'omugjamu naye olina okubeera omwegendereza ebintu ebimu at times you never know kiyinza okuba bwekiti ne bwekiti nekibaleetera obuzibu bwebuti naye weekyekinge weetereze kati omusajja ono yennyini agenda kutandika okubeera guilty ng'amanyi nti w'omugambidde ogenda kugamba ani mukazi we w'omugamba nagana nakusalako omugambe wa mukazi we kaakati oba gukusalako gw'ogambye ono ogambye ono bw'oba oyagala kutaasa mukazi we naye togamba mukazi we omusajja akuwaliza nagabadde omukwana kasita nze mbeera kimanyi nti nabadde simukwana that's what I always say nti time will tell omusajja nebana musajja tebamweyalira ne bamwebika nagamba mukazi omanyi mukwano gwo bwe yabadde ankwana bana nkubulire simanyi naye nze eno era sigitegeera kasita gy'okuliddemu kati a man can do anything kakati fe olaba ffe tugitegeera naye ate mmwe bajjiniyo tugitobola mmwe bannanyiniyo okubiza ku ggombolola oba tutula ne bakyali baffe naye nze Jennifer nuli nabuddi n'abantu nga twogera okimanyi mu myaka 10 okuva kati tewagenda kuba bufumbo okukisinziira kye mwagala tugenda kubeera bwe tutyo anti kisinziira kye mwagala anti obeere wuwo mbeere ewange ojja ondabeko nzije nkulabeko bwe mubanga bye mwagala era bye mujja okukola obulufumbo bujja kutambula kubanga ne mu kiseera kino waliwo abafaanana we batyo ate waliwo n'abafumbo ddala ate waliwo n'ababiviirako ddala naye babiri biyinza okunyumamu bw'otyo bw'olowooza because bwe ndowooza because omusajja wa buli lunaku omusajja wa buli lunaku amenya ogenda kumwetikka nga ayenkana nga fuso tewaanza kasisaanya abakazi banamba 4 namba 3 mukwano oyagala kugwa mu namba mmeka okay be there oyagala kugwa mu mmeka enamba anti nayo oza gwe toyagala kubeera emu kati raba waliwo story badde tambula yonna enamba ejja waliwo story badde etambula anti era osobola okufuna omusajja nga wuwo era naye nakufuukira ekizibu anti yali wuwo omusajja osobola omufuna nga gwe nnamba emu era ng'akuyina gwe wekka ate era n'akufuukira akawanga oba okitegeera ate n'ofuna omusajja nga gwe nnamba 3 gwe nnamba 4 ate obulamu ne buwooma kati esineebuuza lwaki olemera nnyo ku basajja abasajja abo tebasobola kufuna abakazi bo ne bafuna abasajja abalala anti nze simanyi kubanga nsobola kwenda nga nina omusajja wange. This thing applies even to women. Anti nze bwaki njogera bwento n'abakazi gye bali ebintu ebyo nga basobola okubikola omusajja n'olaba bambi ng'afubye n'omukazi ng'akola bw'ati. The problem I have ndowooza nze experience zonna ze nfunye zibadde nti
abasajja bakisazza abaana abobuwala babaswazizza ebyaddala kati nammwe kye mwava mulaluka omusajja akuwasa leero embaga kwanjula ne bakuwaana nti olabeyo bino ebintu tulina before and after omuntu bamutwala wano nga after a few moments later nga takyafaananika anti n'omusajja waliyo ab'olunnyo nga waalunnyo kakati nga newankubadde takkuba oba takutulugunya nga ensonga ze za lunnyo luno buli we lukugendamu oyongera kukala oyongera kufuma naye kakati waliyo abasajja nga mubutuufu talina nnyo na ssente ziri awo naye nga musajja olaba DNA ye buli weekubeeramu okyana kirigita buligisibwa ekiti kati waliyo ab'olunnyo DNA kasiteekubeeramu amanyi ogajjawa ng'omusajja ate kati ne bannange omusajja tebamweyaya ne bamulabika esi wejjeemu mentalite eyo egenda kunzitira abasajja abo obalaba buli wonootandika okubalaba n'otya nnyo ne weeraliikirira nnyo ekyo ekintu bukasa kinaakuyingiranga mu bwongo ne mu bulamu bwo God forbid ate era okifunamu bubi just be positive kataba story yago ndwagiraba ya Princess Amira omanyi nanti nze bino bintu mbyagala with evidences evidence ino njikuwadde buli kyengwa nina evidence yakyo naye story eyo wagiraba nagiraba kati ogifunyemu ki kakati lwaki otunuulira za sayidi eyo ate zendaba abalala tobalaba abakazi nga nabo balina bye bakola abasajja Chosen Becky nenzaala abaana poza akayimba kagamba kati nenzaala abaana sajja yankuba oye musajja naye kakati tomanyi nti nno buli ebyo wobiteeka mu mawulire n'obyogera yo yongera kumuwa maanyi era nti abe balina obudde nze saako omusajja maanyi kakati buli oyongera kumuwa maanyi pride gye nnina mu bulamu bwange tonnamufuna wulira pride gye nnina otuuka ku levo ya Chosen Becky n'abo abaana n'obasindika nga buli mwaka ozaala gy'oli mulago bagenda muggala enkya bijja kuluma nze pride gye nnina I want to make sure I don't kugamba nkuuma ebyange nenkabira mu kisenge kyange nenfuluma eweeru nenseka I don't want sagala kuleetera musajja ono kulowooza nti ankosezza nnyo to the maximum. That is right. Olisagedde nti wanange ekyo kirungi okugamba nti it is healthy era kituufu nnyo kaabira eyo yonna gy'okaabidde abazungu balina ne kye bamanyi okukola bagenda mu bibira eyo nakabuulirako emiti nakaba natabuka namuvuma byonna naye nga alinga agamba omuti I did this you falling nakaba naffe mu Uganda twali kitandise ndowooza kati asanga stranger mu baasi netwogera namunyumiza kyokka omuzungu akunyumiza omusajja tomumanyi nako I'm from England and my husband n'owuliriza emboozi etakukwatako n'otunyumiza kakati n'akifulumya because people nakkakkana abantu bayita bingi abantu bayita bingi kakati nze ku pride gye nnina sigamba nti omusajja wange mba simwagala naye nze natuuka ndowooza ku level etayagala kukulaga nti mukwano onumiza nnyo nti gwe muggalanda era gwe muggulanda w'abasajja era nze sigamba nti sikaaba nkaaba but once I choose to nze nsobola okubeerawo bwenti naye abammanyi bammanyi olunaku lwendekera okukuba essimu yo mba mmaze the moment I stop calling you nyinza okubawo nonkubira oba tewagikwata mu mutwe oba tozikwata simu z'abantu mu mutwe nabivaako essimu gye mmanyiza ya maama wange oli mugezi na taata wange oba okitegedde nze ebyo nabivaako ebyo kubanga oyinza okukakana nga omanye essimu mu mutwe essimu 20 ez'aba X kakati ng'osobola okujjukira n'oginyiga wano naye bw'odiritinga nti zwi abasajja bano rest in peace till we meet again sajja ajja kuleka mu ddungu nga temuli mazzi kati bw'oba ogidiritinga ng'oteekako RIP sidiritinga simu z'abantu
kati ate okola otya omukwano we guddamu okukukwata ng'oyagala mukubirako bannange kyoba bino ebyera engenda bivaako olagako maamawo kye yakuwa n'olwo ne luggwa obadde ogamba bino ebiteeteeyi bireke empale tezirina makulu z'abasajja so aba n'abasajja sigamba nti si babi wali abalungi naye nza Katonda akyatuwadde omukisa omubi nti bwe tusinkana omukisa teguba mubi nedda nza akyatuwadde ekibi bakiyita kisiraani ndowooza ebisiraani byakubye ku baana abafu ab'obuwala nti bambi buli musajja lwaki waliyo abawala abalina abasajja abalungi ate ekintu kino esirekerawo kukitunuuliza abasajja bokka tuyina abakazi oyagala ntuleko bigere by'abasajja bye simanyi tulina abakazi abalungi n'ababi tulina abasajja abalungi n'ababi omusajja ono omulungi n'atomera ekikalappa ky'omukazi ekifu omukazi ono omulungi n'atomera ekimpeneggu ky'ekisajja ekifu bingi kakati ne weesanga ng'abantu abalungi si kyangu kumiitinga okirabye kakati weesanga nti omuntu we yandibadde omulungi ennyo ate amiitinze n'omubi awo bano abantu abakola ebyobwakatonda batugamba Katonda kwagala era mu nkola eyo atulaga nti ffenna atwagala yensonga lwaki asisinkanya omulungi omubi nti omulungi oli ayambe ku mubi naye nange nababuuza nti ate omubi bw'anaayamba omulungi n'amwonoona bigenda kubeera bitya kakati eyo nayo possibility gyeri kubanga olw'okusanga omukazi abadde omulungi ennyo oba omusajja omulungi ennyo n'ayonooneka ku lw'ono omuntu omubi but the fact is God is love ffenna atwagala yensonga lwaki agatta ono atali mulungi nnyo n'ono basobole okuvaamu ekintu ekirungi omwasike munne amuyambe but good people kiri rare nnyo okusisinkana bino ebintu by'obufumbo tugumiikiriza bigumiikirize buli omu n'agumiikiriza munne especially the first 5 years bw'omalanga okwekomiitinga oba ne mukola embaga n'oyingira mu bufumbo esi n'osimbula emyaka 5 egisooka n'ogiyitako n'oguma awo waliwo okutagala first of all Stan tayagala maka Stan tayagala bufumbo kakati wogenda okutegeerera omusajja nti yazaalayo akaana naye nga obadde naye mu courtship ebbanga lyonna nga tokamanyangako kale noyogedde bwotyo ng'obadde naye mu courtship okumala emyaka 5 nga alina omwana wa myaka 2 it is very possible kitegeeza yamuzaala mulimu embi anti kakati kitegeeza bwe yali akwagala abalala abakazi ebizaala byabwe baali babiggala kitegeeza ekintu kino kyentera okugamba abantu bano kituufu oyogera bwotyo nti bino ebintu byetubeera mu relationship omusajja aba tannakuwasa mbaga oba tannakyala wamwe banga kyekiraga nti ndi mukazi wo perfect wano sitanabeera mwami wo nga tetuli yes kitegeeza era abeera mukwano gwo sigoba abantu bajja gwe ngaani ng'omukazi ate gwe gw'okwana ate abasajja bankwana buli ajjanga omukkiriza nga basatu beerewo nga basatu because you can wait for a man for 5 years nakwaga nti after 5 years gwe gwagenda okuwasa okukkiriza kyanjawulo yensonga lwaki waliwo enjawulo between dating and courtship ebyo ebintu bibiri byawukana kakati abantu bano ogenda kuba datinga oba ogenda kuyingira nabo mu courtship kati waliwo okumufuna naye nga weebaka naye no my worry is olaba obuzibu obuli mu ekyo okuggyako ng'ogamba nti bajja bw'oba olina amaanyi agabasengejja nga basigala awo but mu capacity yo ng'omukazi can you manage not to sleep with them? My worry is you are 27, 28 waliwo omusajja akwanye ne mutambula omwaka gumu myaka 2 myaka 3 buli ajja nno omugamba buli abajja ojukira era wadde wasigalawo abantu ababeera bajja nga bakwana oba kitegeera you know what
have my man no musajja wange ne muri awo n'okuzaala temuzaala mukyalimu eyo level nkyakwetegereza at 28 mutambudde omwaka 29 30 oluusi naye ejje gikola ki gitambula 31 32 35 agamba manyi mukwano I love you naye sigwe ngenda okuwasa but we can tusobola okugira nga tweyagala tubeere nga tweyagala naye nga sikuwasizza naye nga jjukira mu process eyo mulimu abasajja be wagoba abali willing to make you a wife naye nga babagoba ogenda okujjukira after 5 years ng'oli yawasa nga bali bawasa ate nga nono akuleseewo naye nga ali ogamba mbu you own him owninga ku ddiiru ki nga tannaba kuwasa kati nkitegeeza ki nti mu period nga twekwana abajja mbagobe because I have him ate jjukira ye tali okwekwana kuno obuzibu obuliwo era ffe abaddugavu ebintu bino tubitwala bulala omanyi nti abaana b'abazungu abo bamanyi okubeera mu bintu bino ne babeera ne boyfriend girlfriend naye nga ngera nga bw'okiwulya nti boyfriend girlfriend ffe abaana b'abaddugavu tumanyi girlfriend boyfriend kwebaka kwefungula ebyo gye biraga ebyaffe buli wooyingira mu kintu ekyo that intimacy netandika okujja between the two of you ekintu kino mugenda kuleeta obuzibu mu kyo kati awo ebizibu ebigenda okutandikira nti osobola okukifuniramu olubuto kyokka temunnatuuka kwewasa kiki ekigenda okuddiira either you are going to abort oba ogenda okuzaala omwana ono naye be bano abaana be tuyita unwanted children kubanga wali tomwetegekedde either tonnaba kumwagala ne taata we yali tannamwagala wabula mwali mwegezaagezaamu olubuto ne lujja kaakati okuziyiza olubuto ogenda kutandika contraceptives eyo family planning nga bw'ogiwulira nti family planning it means there is a family you are planning for. Do you have a family yet that you are planning for? Okozesa empeke zino oba empiso oba n'ebiringa ebyo ebintu bino bigenda kwonoona obulamu bwo kubanga tonnaba kuzaalako okitegeera era tulabye abawala bangi abayingidde mu bufumbo okufuna abaana ne kifuuka kizibu kati y'ensonga eri ate gye nabadde njagala okukugamba kubalwawo gy'okoma okulwawo ennyo nga tonnaba kufumbirwa n'oyingira emyaka 35 jjukira obulamu buno bulamu era bulina kye bukutuma okikola otya ekitalya mmere okiwaaki kakati ate toyagala kulabika nti wakabawala nti ofune olubuto wabula ogenda kuluziyiza kati ebituufu byennyini bijje embaga ekolebwe naye nga system wagikyankalanya kubanga obadde oyina ky'obikka obadde oyina ky'oziyiza omusajja anoonya abaana emyaka 10 nga waliwo buli bu emergency bwe wateekangamu bu emergency obwo tebuyonoonye bawala neyano jjukira bakayita emergency nti oba in case of rape biki naye ye ka emergency akafudde ka buli mwezi akeepokera obuntu obwo gye bukoma okuyingira mu bulamu bw'omuwala sisitimu ye efiira ddala tukola embaga wali abantu bakumba oluddewo twasonze twakoze biki byonna kumba omusajja agenda kubonaabona n'okunoonya omwana 10 years down the road omwana talabiseeko naye nga kyava mu ekyo what do you expect this man is going to look for someone else kakati ebyo nabyo bizibu birala kyova olaba ensonga y'okubalansinga eno nnungi topapa nnyo kubanga kirimu ebizibu byakyo ate tolwawo nnyo kubanga Katonda yatutegekera emyaka gino nti omuwala bw'azza omukono emabega kitegeeza okuze omulenzi atandika bakiyita kukola ki kwelootolera nakeera ku macanga mazzi gamwisemu n'ebiringa ebyo ekyo ekituuka ku balenzi kitegeeza naawe oli mulenzi okuze era bw'onookabawala osobola okufunyisa omuwala olubuto kakati emyaka egyo bwe gitutuukako si mirungi kuyisa ate nnyo kugenda wala kasita oyisa emyaka 3 gigenze eri wala nnyo tonnafumbirwa tonnaba kuwasa obulamu buno bulina kye bukutuma omubiri guno ogukola otya obeerawo otya kitegeeza olina ekintu ky'obikka olina ky'otulimba bwe kiba nga tekiriiwo
olina ekikyamu oli mulwadde oba oli mufu kati oyo mwana omulenzi nze nkakasa atya nti mpezeza emyaka 35 without either waliwo ekintu ekitali kituufu ku bulamu bwe olaba n'abantu abayingira obufaatha bamala bakebera nti nno balamu ne bakukkiriza okubuyingiramu nti eno ogendayo nga kwesaddaaka nti ngenze kwebonereza mpeereza omukama so si kumala kugamba nti nno endiga yantomera ndyoke nyingira obufaatha kuno kwerekereza byansi kwerekereza birungi kwerekereza biwoomu ogende oweereze omukama kakati ono omuntu ataweereza omukama ate n'okuwasa tannaba kuwasa yabaaki myaka 35 era kakati bw'obeeranga omuwala n'osanga omusajja myaka 4 siwasangako sizaalanga ku mwana neebeerera nzekka teweewaana ennyo nti ntutte omuntu bannange tawasangako era biki talina na mwana naye awezezza emyaka 4 waliwo ekibuuzo kwayi teweewaananga oyinza okuba otutte ekizibu either omusajja ono ayinza okuba alina n'empisa embi nga tasobola kubeera n'abantu ayinza okuba nga endiga yamutomera ayinza okuba nga omuntu waffe taliiyo oba teyakula okitegeera kakati yensonga lwaki akuza okutuuka awo neggwe ne weewaana nze ngenda okubeera first wife I've got a man he's 45 no child he has never married wo emyaka egyo gyonna abadde akola ki kakati bano abawala banabo nti nkuliridde nnyo ngenderedde naye ate bo tobanenya nnyo kubanga abasajja be balina okubawasa naye mu kiseera ekyo kyonna ng'obulamu babadde bakola batya obutazaala oba ddala babadde bagumye ddala ne tusangayo embeerera ey'emyaka 35 eyo eba ekyali mbuzi sinte waliwo atuuka kwana waliwo gwe baŋŋamba omugole yali 45 ne tugamba eno eyina kuba ŋŋamiya tulina kgenda n'ambazzi okugitema mugenda kunyuma nga muyina eŋŋamiya zammwe endogoyi omulala n'abakuliza tonabirabayo nakuliza olubuto nagamwana wuuyo ebyo ebyana muzaale nze nsanga nga biyise anyway tubagalanye ebyo ebyana babibazaalire tusibula abantu naye abazungu nga babonoonye nnyo kakati ekyo ekyana oba owulira nga kikyo abawuwo anti bakuggyemu eggi n'amazigo bbaawo ne bagagatta ne bagateeka ewantu oli omukazi n'akuleerera omwana kati ne bamuleeta nti wuwo ki ekifuula omwana okuba owwo kulerera oba ggi katonda eyakiteekawo mu nteekateeka nti olubuto olwo ojja ddufuna era n'ateekako n'ekibonerezo nti mu bulumi mw'onoozaaliranga nga kyali kibonerezo n'abo abasajja era n'abagamba nti muntu oyo mw'ojja okujjanga ekyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo teyagamba nti mu mwaka gumu that's why men are supposed to work for us kyova olaba bo balina otuwa oba sente zaabwe bazituwadde ne tuzirya oba tubakudde oba biki they are not supposed to complain naye ate omukazi bw'awaayo sente ye omusajja n'agirya that is a crime a big one ffe tubuukanga enswa kubanga they are not meant to eat our money but we are meant to eat their money ffe tuliwo kuweebwa katonda yakibagamba okwegomba kw'omukazi kunaavanga eri musajja ffe ne batuwa ne batulabirira naffe n'atuwa ekyaffe mu bulumi mw'onoozaaliranga kakati gwe awaayo eggi simanyi n'oli n'aleeta amazzi oli abaazaala mu bulumi omwana afuuke wuwo emitwe gyammwe giyina ekikyamu muddowooza nti no mugenda kuwakanya katonda mulwane naye at the end of the day you cannot fight God
era abo abazungu abalowooza mbu bakolakola ebyo ebisayansi byabwe, they will never win. Tebasobola kulwanyisa Katonda ne bamuwangula. If not so, Katonda ajja kunyiiga ensi eno yonna agizikirize ffenna tumalewo, atonde ensi empya erimu abantu abategeera abanamugondera. Tebakulimba mwana wange, ekyo tokikola, ekyo ekyana tekiba kikyo. Wempuliraze ate abantu babikoze kati. Deka omusajja ateekemu omwana omwo mu lubuto olukuze. By the way, bonde eyo gyeva omwana ono n'omuwulira, bw'onyiiga n'anyiiga, bw'osanyuka n'asanyuka n'asamba. Do you know what it means? Omwami najja naweweeta ku lubuto, sweetheart, how is our baby? N'ateekako kutu n'awuliriza esifuna ku lubuto. Sooka ofumbirwe yanjula, tukole biri ebintu ebingi ennyo, entaana tuzireete, genda mu mbaga, funa olubuto olabe laavu y'omwana. Yes, why not? Kale tugamba kale ey'ennaku. Kale tugenda kuzaala. Batuwase musindika abaana babalume oluvannyuma osimayiringe ofune essanyu ly'omwana. Anyway, tubadde ne Miss Jennifer, wemba ne Miss Jennifer emboozi teziggwa, tubeera mboozi nyingi nnyo, naye nga tubagambye tulina essomero lyaffe lyongera ddi ku bantu maaso. Essomero lyaffe erya Flair Preschool lisangibwa Najeera. Tulabirira abaana abato okuviira ddala ku mwaka gumu paka ku top class. Ate si kyekyokka, abaana baffe bazannya ne film. Osobola okukebera ku YouTube channel yaffe eri Flair Media. Ojasangako bufirimu obulungi ennyo obwaddala. Abaana baffe bwe bazze nga bazanya, kati n'omwana wo bw'onoomuleeta talenti ye tugenda kuba tugikuza. Si mu ekyo kyokka n'ebirala, tulaba omwana anaba footballer, anaakola bino, omufumbi, tuva buto nga tulaba ebitone by'abaana ne tubayambako okubikuza. Ate naawe omuzadde ne tukugayidinga nti omwana ono mutwale wano, ekitone kye kino we kigenda okuviirayo, ne twongera okumuleera mu ngeri esingako obulungi, kubanga omwana amagezi amazaale tugazimba mu myaka 6 egisooka. Bwe ginaakuyitako gw'omanyi gy'otwala abaana bo. Naye ffe tubalinze ku Flair Preschool e Najeera. Okay, we love you so much. Thank you so much. Tubadde ne Madam Jennifer. Emboozi bagita batya? Emboozi tebankadde. Webeera? Tebankadde. Emboozi tebankadde. Bwebeera banzijukiza kati bali bamanja ebiteeteeyo bireese. Kati batanze kumanja mwana. Ate owuwo. Lwaki ekyo kiggumiza? Owuwo. Nino kiggumiza. Atali wa bucupa bakulimbe, simanya ate mulala akuzaalire. Ejiriba lyange. Twala kuli. So kiri brand? Ejiriba lyange. Bwe tuligatta ne balikuza. So naye abazungu batukoze ebintu. So we love you all. We'll meet next time. Bye bye. Abazungu batukoze ebintu ya Rabbi.